mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala njogereko nammwe abakyala naddala mmwe abalina abaami bammwe abatera balekawo ne bagenda okukola ssente mu nsi z'ebweru. Njagadde mbeere nga njogerako nammwe. Ebiseera ebisinga mufuna okusoomoozebwa omusajja wava wano n'agenda ebweru atandika talina mutawaana ng'obuyambi abukuweereza ssente azikuweereza n'ekituuka ekiseera omwami oyo agenze ebweru n'akwesonyiwa n'atabuka n'afuuka muzibu nnyo n'abeera nga tayagala nakuweereza buyambi. N'olwekyo njagadde mbeere nga njogerako nammwe. Mufuna nnyo obuzibu obwo obw'abaami bammwe abagenze ku byeyo. Omwami wo wakugamba nti ngenda bweru kukola kiba kirungi nnyo olw'ensonga nti akasente abeera ajja kafuna. Naye okusoomoozebwa kuno kwe musanga abasajja babasuulawo ne babeera nga tebakyayagala bbawa buyambi n'obonaabona n'abaana. Naye ekikulu kya byonna omusajja wo wagenda ebweru kikyolina okutunuulira gwe omukyala. Ekisookera ddala kyandibadde kikulu nnyo omusajja wagenda fuba okulaba ng'onoonya ekyokukola beera ng'oyingiza kasente. Bonna atunuulira ssente z'omwami wo nti ajja kuweereza nga ssente z'okukozesa obeera tojja kumalako. Ekyo nkubuulira omwami ono ogenda kubeera ng'omupeekapeeka ssente buli kaseera kigenda kuviiramu omusajja okubeera ng'akwesonyiwa. Kikyolina okukola kyolina okutunuulira fuba okulaba ng'ofuna ekyokukola kijja kuba kikuyamba. Kwegamba ebizibu ebimu bino ebyangungu obeere ng'osobola obyemalira. Ekyokubiri omusajja muggyeko obuvunaanyizibwa obwo obutali bw'amaanyi. Si buli kimu tojja kisaba omusajja. Njogera ku basajja babagenze ku byeyo. Si buli kimu tojja kisaba omusajja. Muggyeko obuvunaanyizibwa obwo obwangu. Mulekere obuvunaanyizibwa obwo obw'amaanyi. Mugezeeko okubeera abayiiya. Mubeere batetenkanya. Tosabiriza musajja ajja kuddukako. Njogera ku basajja babagenze ku byeyo. Kiba kyangu nnyo omusajja okwesonyiwa. Tolwaza mwana buli kaseera. Omwana ne wafuna ssenyiga ng'okubira kitaawe. Twetaaga ssente omwana mulwadde. Obeera wakamujjanjaba ssenyiga n'afuna omusujja era n'omusaba. Oba wakajjanjaba omusujja n'afuna measles. Kwegamba fuba okulaba ng'ebimu obyemalira. Omusajja ne waba tategedde ng'osobola obyemalira. Ekikulu kya byonna okumalawo okusoomoozebwa okwo fuba okulaba ng'ofuna omulimu. Funa ekyokukola. Kijja kuba kikuyambako bulungi nnyo. Kinjagadde okubeera nga mbabuuliramu abaana abawala. Omwami wo wagenda ku kyeyo funa kyokola osobole okufuna akasente akajja okukuyamba mu buzibu obwo obutonotono. Oleme kusabiriza musajja buli kaseera abeera ajja kwetamwa ajja kubulookinga alekeraawo balabirira abeere ku bibye. Olw'ensonga nti abasajja babagenze ku byeyo bw'oyitiriza okumusabaasaba nnyo ssente n'okumulaga ebizibu eby'enjawulo ate ng'abadde tabirabanga waali ebiseera ebisinga abajja kwetamwa. Beera mwegendereza, beera muyiiya, funa ekyokukola. Omwami wo ng'agenze ku kyeyo kijja kuba kikuyambako bulungi nnyo. Kampe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.